Muhammad Luwemba nebaza nnyo ekibiina kyaffe ekya NUP okuba nti kiwadde omukisa abantu nga Muhammad Luwemba luswa okujja abeeyanjule mu kibiina basabe obuweereza naddala ku mutendero gw'omubaka gwa paalamenti. Twamala ebbanga lya myaka 2 mu komera ne muganda wange Honorable Ssegirinya. Nze kennyini nina bye nafa mubuulidde singa nali musoose okufa kubanga ebyatukolebwako byali bingi. Mukulu Allan Ssewanyana olinayo kampani oba bizinensi yonna. Emirimu mu kampani yo gigaba kusinziira ku kikubumanyirivu ku mukozi kyagenda okugatta ku kampani oba kubamulekwa gwe qualification gye wateekawo. Nti gwe bojja okunsaba omulimu gamba kimu nti ndi mulekwa automatically ogenda kuba ofunye omulimu mu kampani yange. Oba mbuulirayo omuntu yenna yali agenze mu kampani okusaba omulimu naye nga mu CV kyataddemu nti ndi mulekwa era nga kye kirina okumuweesa omulimu. Munneesigisa omulimu guno lwa nsonga nti ndi mulekwa si lwakuba nti alina experience, si lwakulagayo kyagenda gatta ku kampani oluvannyuma lw'okufuna omulimu ogwo. Naye nga ataddewo kimu nti ekirina okumwesigisisa okumuwa omulimu lwa nsonga nti mulekwa. Na bwe kityo mu kaseera kano omwana bw'aba akuleese ng'omuyima we, laga ekibiina kya National Unity Platform biki byagenda okukolera bannakawempe asobole okufuna kaadi. Ezo emboozi za ne batusiba ne tubeera mu kkomera munnange arabono munnange yayina omuyambi we tebiweesa kaadi. Gwata singa bibadde biweesa kaadi nga balina kusinziira ku Ssegirinya okusibwa kwe bawe eyali omuyambi we kaadi ate mulweso omulimu omusibe. Na bwe kityo laga manifesto ya mwana kubanga ne bannakawempe tebamiisinga Ssegirinya omusibe bamiisinga Ssegirinya omuweereza. Era yensi gye walaba yeekulumulula ng'egenda e Masaka okuziika Ssegirinya. Amasiga ge walaba agajjuza oluguudo ng'abantu bagenda okuziika Ssegirinya tebaagenda kuziika musibe, baagenda kuziika muweereza waabwe. Era bannakawempe tebeetaaga anaasibwanga Ssegirinya wabula beetaaga anaaweerezanga Ssegirinya. Kakati kya buvunaanyizibwa kulaga nsi butya bw'ogenda okugatta ku bannakawempe oba kulaga kibiina kyo omuntu okyagenda okugatta ku bannakawempe. Ekibiina bwe kimwesigisa kaadi anaakola ekyo ekiweesa ekibiina ekitiibwa nti ekibiina tekyatomiza bannakawempe okuweereza ekisassalala. Naye ebyo ebyasimanya ne batusiba munnange ne tubeera mu kkomera ate bwe twabeera mu kkomera ne tuva mu kkomera ebyo tebigenda kuyamba. Kubanga mu National Unity Platform abasibe ttomooni. Singa twali tusinziira ku basibiddwa oba osanga buli MP teyali badde MP kubanga abasibiddwa balala ne basinziira ku buweereza na kiki kyogenda okukolera constituency kinaaweesa ekibiina ekitiibwa oba kigenda kuswaza ekibiina. Era sisuubira nti mu busengejja obuli awo mulimu nti lwakuba ono yasibwa oba lwakuba ono yali muyambi wa musibe. Na bwe kiti ezo emboozi za ne batusiba, ezo emboozi za tetubeera mu kkomera, mbadde nkusaba nti mu kaseera kano sooka ozireke kubanga ntandise nkugamba nti tewaliyo kampani egaba mulimu ng'egukuwa lwakuba oli mulekwa. Kampani ekuwa omulimu okusinziira ku busobozi bwo, experience yo na kikyogenda okugatta ku kampani. Kakati gwe bw'oba yeyo enjiri gy'osuubira n'okutambulirako mu 2026 mbu bannamakinde East basobole okwongera akalulu nkuwemye kubanga ne muba ogenda okusaba akalulu mu famire zaabwe mulimu n'abaateekebwa ku bulabba. Kakati gw'onyumya baatusiba emyaka 2 n'Olivia Lutaya ajjayo empapula oba olowooza teyasoma gwe baasibeena. Yogera mwana kyagenda kukola. Omwana akwesize n'akuleetanga mukulu we, n'akuleetanga omuvulo oguggumidde nti bannange mulina okunneesigisa kaadi emabega wange ndiyo na bano. Kakati ate emboozi gwe zootani ne batusiba munnange bwe nali eyo mu kkomera ne munnange emyaka 2 ne munnange gwe nga gwe yali omulwadde mu kkomera, gwe yali ayeeba mu kkomera. Bwe mwavaayo olinaako ate gwe n'ogejji kyo tukiyite tutya nga n'ekitebe kyennyini wakyesamba Ssegirinya n'akijjako. Essaawa eno ate emboozi zooleese okusabira omwana akalulu ne batusiba. Sigambye
nti Muhammad Luwemba mubi nedda naye yo strategy eyane batusiba oba nali muyambi owagwe basiba tegenda kumuyisaawo enswera ekwagala yekugwa kubbwa kino nkyogedde nti mulina okukyusa strategy ng'obudde bukyali ate musigazza olunaku lumu lwokka oba bbiri era ne bw'oba ogenze kumpewo okusaggulira mwana oyo buwagizi eri bannakawempe ne munaaba mukama abasaasidde ne mufuna kaadi omwana oyo okuvuganya ku lwa National Unity Platform okujjuza ekifo kya Ssegirinya totwalanga ezo emboozi zo munnange ne batusiba era ne batusiba abantu b'oyogeryamu tebamiisinga busibe bwa Ssegirinya oba musibe Ssegirinya bamiisinga omuweereza Ssegirinya nabwe kityo okusiba kwammwe twakumanya tukujjukira bulungi era kwatuyisa bubi nesi kwe tugenda okusinziira okugaba kaadi oba siko bagenda okusinziira okugaba kaadi nga naye bw'otasinziira ku bamulekwa obbawo emirimu mu kampani eyo ng'osinziira ku busobozi obumanyirivu ne kye bagenda okugatta ku kampani ne wano basinziira ku busobozi obumanyirivu n'obutaswaza kibiina gye bakutumye nti genda okikwatire kaadi ezo emboozi simanya yali muyambi wa musibe muleese omwo ate mulimu n'omusibe nabwe kityo bw'otambulizaako kigambo busibe omwana oli mu munnyika bunnyisa era tomuyambye